Tukubuuzako agwe naje kumiddeko kyenda mu munana kawumuza munana ne kyenda mutana kawumuza tamu radio buddu radio ey'omuntu wa bulijjo ne tukwebaza gyonna gy'osobodde okubeera nga ate otuusizaako engalo olunaku olwaliro yenteekateeka ni yatwa tukenke sports special nga bwegenda okubeera nga tetambula okuva essaawa zino 4 paka saa 6 ez'ekiro ogenda kubeera nga ate ofuna ebyemizannyo bingi ebisobodde okubeera nga ate bitambudde mu ggwanga eryaffe eya Uganda era ng'essaawa eno esooka ekutusibako bannaffe aba betwina na betwina atugamba nti osobola okusiba ku buli muzannyo gwonna ng'oyita ku mutimbagano gwaffe ogwa www.betwina.co.ug ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuza bulungi kale no tugamba nti wewandiise ku betwina osobola okubeera nga ate ofuna ennyongeza ya bitundu 200 200% ku ssente z'osooka okubeera nga ate oteeka ku akawunti yo okuva ku mitwalo kumpi 9 paka ku millions 5 mu emitwalo nga 8 bonuses ez'enjawulo zoba ogenda okubeera nga ate ofuna okuva ku bannaffe aba betwina kale no tugamba nti nammwe abazannya emizannyo egyo gya internet osobola okubeera nga ate ofuna ennyongeza esingira ddala okubeera ennyingi mu abazannya kasino musobola okubeera nga ate mufuna spins ezikwata mu 15 zonna nga za bwereere kavuna ogenda maaso n'okubeera nga ate tweyungako so teeka mu betwina.co.ug osobola okubeera nga ate ensonga zitambuza bulungi bwe banakusaba promo code ojja kuteekamu Uganda win ye promo code ojja okubeera nga toteekamu mu capital letters mu mbeera nga bwegezaako okubeera nga tetambula gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio buddu tukuleetedde online casino virtual games n'emirala mingi egy'oku internet ate nga misoofu ddala so tukyalireko ku betwina.co.ug ensonga osobola okuba nga ate ozitambuliza ddala bulungi kale nno olunaku olwaliro gwatandaba okubeera nga tweyungako tweyungeko obulamu busobola okubeera nga ate butambula ogenda kubanga okuba ku simu yaffe ey'obwerere not 8 not 11 34 24 not 8 not 11 34 ate tugamba nti gulawo account naffe olunaku luno olwaliro osobola okubeera nga wewangulira omujoozi ogwa betwina weguli gwatuuse dda gukulinze dda wegatte ku nkuyanja abantu abasobodde okubeera nga tebagiwangudde olunaku luno olwaliro ogenda bugenzi ku betwina.co.ug ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala amalidadi saana gwe wenna awuliriza mu kaseera kano enteekateeka eno nga bwegenda maaso n'okubeera nga ayitambula ku y'omuntu wa bulijjo na radio buddu Nantamegwa olunaku olwaliro era agenda kubeera nga ate atambula ye Nantamegwa Webyemizannyo abakontanyi abana bamaze dda okubeera nga tebatuuka mu studios eza radio buddu radio ey'omuntu wa bulijjo era njagala okutegeezaako kuliko Kabogoza Nuwa owa club ya KCCA ne team ya Man United kuliko na Bule Muhammad owa Arsenal ne club ya Express kuliko Muyingo na Mugaga Brian owa club ya Vipers ne Man United then ne Waswa Andrew owa club ya bannaffe abamanyo ne club ya Vipers bamaze dda okubeera nga ate batuuka mu studios eza radio buddu radio ey'omuntu wa bulijjo njagala okutegeezaako nti Nantamegwa kutuusibwako bannaffe aba Techno Center mu kibuga eky'e Masaka duka Bunambiro wali opposite ne Sese Corner osobola okubeera nga ate weefunira essimu eya Tekino ey'ebirooto byo gy'ogenda okubeera nga ate ofuna mu kaseera kano era njagala okutegeezaako nti essimu eyo nnungi ate ng'ennaku zino tulina amasimu tulina Camon 20 ya mitwalo 72 mitwalo 72 osobola okuba nga togendako nezofunye then endala nozisasula mpolampola mu myezi 6 n'osobola okubeera nga ate ogimazeeyo njagala okutegeezaako nti genda bugenzi wali ku Techno Center mu kibuga eky'e Masaka osobola okubeera nga togifuna oba genda wali ku Jeffro Phones okulira na Byansi Pharmacy osobola okubeera nga ate ogifuna be bannaffe abo aba Techno Center bakutegezeera nti ne ku final kwennyini jangu n'emitwalo 14 jangu n'endagamuntiyo jangu ne line empandise mu mannya go osobola okubeera nga ate weefunira essimu eyo eya Tekino obulamu osobola okubeera nga ate butambulira ddala bulungi be bannaffe abo aba Tekino okuvaako mu kibuga eky'e Masaka nawali ku Jeffro Phones ojja kubeera nga tobafuna then ne bannaffe aba Green Crop Fertilizer kyekigimusa ekyakabi ekikutta kati ensangi zino buli mulimi kyagenda maaso n'okubeera nga ate yettanira kifuna okuvaako maduuka ag'enjawulo gwalima ennyaanya gwalima emmwanyi gwalima green pepper gwalima obutungulu gwalima kasooli gwalima emboga gwalima omuceere buli kibala kyonna ojja kubeera nga tokiteekako wamma kisobola okubeera nga ate kikuwa omudigido ogw'ekika ekyawaggulu ennyo kale nno ogenda kubeera nga tobakubira ku ssimu noti 7 noti 6 52
8910 noti 7 noti 6 528910 oba noti 783 0400 tugamba nti gwalime ennyaanya naawe alima emmwanyi akamuli ako bw'okateekako green crop fertilizer wamma gojja kulaba enjawulo gye tulina mu nteekateeka ebyennimiro bye bannaffe abo abagenda maaso n'okubeera nga ate bateekamu ensimbi nga bulijjo Ndawula Albert mwali mu byuma then Sabrina wali mu gatto obubonero Jessa Mkwaya ku social media handles eza Radio Buddu genda ku Radio Buddu 98.8 FM ne 95.5 FM osobola okubeera nga ate wamma onyumirwa obulamu kubanga enteekateeka eno ogenda kubeera nga tugiraba yonna nga bweri mu kubeera ng'etambula mu kaseera kano agwo wenna awulizeeyo omuntu wa bulijjo Radio Buddu kale nno nange tamukedde omwali kosa matovu na ulijoko ngenda kubeera nga temukwasa Ronald akutwala ekitundu ekisooka ekyenteekateeka eno nga bwegenda maaso n'okubeera nga teetambula. Yes, nange mbaniriza nnyo mu nteekateeka yaffe olunaku olwaliro era tutambule ffenna paka enteekateeka eno wejja okubeera nekomekerezebwa ey'olunaku olwaliro. So mukama wange nsaba olonde baasa. Yes, ogenze neyo tokyanzeemu kina kibuuzo kye naseetinze wano right. Solo okukyanga mukulu ne mungati ojinziriza katugende neyo amanya kabogoza Noah mbiddeko mu myende w'omukulu Dr. Kiwanuka. Okay, club zowagira KCCA ne Manchester United. Oli wa kumpi bwana. Kale tugenda kusookera mu bibuuzo bya wano ewaka mu session y'ensooka then session ey'okubiri tujja genda mu bibuuzo okuvaako emitala w'amayanja. Bibuuzo byangu nnyo owuliriza bulungi okakkane naye ng'ate ekisawo kiweereze nnyo respect. Then mwaba n'alonda bw'oba oyagala kulonda munno olindako obudde bwe ne buggwayo, so towanikira mu budde wa munno. Kyenjagala mugoberere bulungi. Muganda wange ekibuuzo ekisooka mpa amannya g'omutendesi wa Wakiso Giants. John Luyinda. Bakwe busatu. Ekibuuzo ekyokubiri ani eyawangula empaka ez'Ambalala Rare 2023? Yasin Nasa. Bakwe busatu. Abo munyendo ngati tebayise n'ebivulu bajja biteeka mu kasala. Oyinza okugira wati ngaso bakusazeeko dda omwana waabwe abakiikiridde bulungi. Ddamu ekyokusatu mpa ebyavudde mu mupiira ogw'amasaza ga Buganda ogwazanyiddwa ku weekend ku kisaawe ekya Mijeera Wumeya Primary School Playground. Bululi yakubye coach Dole mukubwerere. Busatu. Nyeno nga obudde osibudde bulungi. Oba Nakayiba yali samusoliddeyo ku mwanya. Olwayi. Ng'oli okumalawo obumazi. Ekidirira ekisembayo. Mpa amasaza 2 agakulembedde Bulange mu masaza ga 2023. Kuliko Singo ne Buvuma. Busatu. Ekisembayo mpa amanya ga club omusambi Fahadi Bayo mwazanyira omupiira. VFK Visco Czech Republic. Busatu. N'omulala je tutiisiza abaana abaddako wano Nambi bantu ndaba namba 2 alinga ng'eyatidde. Namba 2 alinga eyatidde naye ne bwotya akageke kiri nti kacyayi kavalekevu amaze okukanywa ojja kuwulira ogamba otya yugira nnyo banno baliyo bakuwulira basimbye ebitooke red carpet bagitaddewo oba red bisubi gye bataddewo. Olete ebibuuzo byonze nkukanyana ate n'avaayo ng'oyita ku red bisubi. Amanya Muyingo Mugagga Brian ovuddewa wano ku Webukakata. Oo ninawe ebyafaayo awo nja bigamba nga mmaze okukanyaga. Mpulira amatovu asese simanyi bwakyasa. Ebyafaayo bwe bitambulira mba mmanyi. Nedda ssebo.
tugende ekibuuzo ekisooka mpa omutendesi wa bull abe kikomeko nkuwadde ekibuuzo ekyokubiri Kabula ina points mmeka mipira gy'amasaza ga Buganda points 8 nkuwadde owesunga ekibuuzo ekyokusatu ani akulembedde National Rally Championship omwaka guno Kiganye bebale kusiima abeesimbye abakkiriza nga tebalabyeko abadakkiriza mwenna kamba mme Yasini Nassa yakulembedde ne points 98 Sabina ngezi okulaba atalamagga ekibuuzo ekyokusatu oba ekyokuna kiki ekisembayo kyakuna James Begesa Penza bompa club mwasambira nga nkuwa busatu Kiganye URA mwasambira tugende abesunga bakuwulira kozima tuvuli munywanyiwo wala munywanyi waffe ali awo kukuba eryo abako nga wulizo ekisembayo mpa kirabo yakwata ekifo ekye-14 mu liigi ey'eggwanga ya Uganda ey'okuntiko ne points ze yakuŋŋaanya season ewedde points 26 owesunga nkuwadde naye era akacaayi kali kaka kabanazizza birungo kipaleka ebyo mwatadde mu kyayi manager Abdu mwataddemu birungo ki ebyo abaana nga batumala obumazi owayi leero bantabudde kati no nawe kacaayi akosoolo kasanga ku Valley Cave ne bwenywera naawe nobeera mugezi ng'abaana bano naye ate ekyewunyisa akafumba kennyininyini ate mudombero teyalonda muwenda ate nga yafumba kacaayi ako mudombero naawe bannaoba ebirungo yabyerabira mudombero naawe ate olumu otusobera saba amanya butale mukobane temangalo wagire clubs ki mani ne Vipers tusimbudde mbulira omupiira aba kilabu kinek yegenda okusooka okusamba mu liigi eggwanga lya Uganda eya 2023-2024 busatu mpa ebyavudde mu mupiira ogw'amasaza ga Buganda ogwazanyiddwa ku kisawo ekya bakijula playground ku weekend Kabula yakubye bomba gozi busatu ekyokusatu mujjeko Kabaliga Rale Mbala Rale ne Masaka Rale mpayo rallies endala 2 eziri ku NRC akalenda ey'omulundi guno kuliko Jinja Rale jangu sebo Bule Muhammad kuliko Jinja Rale ne Fortipoto kuliko Jinja Rale ne Moiro Rale dayo in fact ndowooza ono kanyongere mutererezemuko kubanga ndamwe nambadde nga bali confused ng'oggyeko Kabaliga Rale Mbala Rale ne Masaka Rale mpayo rallies endala 2 ezavugiddwako soni eno ku NRC kalenda kigani Kabogo Zanowa Jinja Rale ne Bomba Rale akolayo Sabrina webomba Jinja Rale ne Kasese Rale nedda
Jinja Lare ne Pearl of Africa Uganda Lare ate bagomba gomba ate bannango beyingiddemu wawana ekyokusatu fact kyaguna mbuulire club Munnayuganda Timothy Awanyi gyazanyiramu omupiira Yes, come. Bazanyi bangi bagenda mu Israeli ne bamulekayo naye olw'empisa ze ensonga lwaki awangaliddeeyo twevuge ekisembayo mpa amasaza 2 agakulembedde Masengere Group mu masaza ga 223 kuliko muwekulane busatu kale okyali ku radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo mwebule nnyo mwebalire ddala mwebule kwera nga temugyeekumiddeko mwebule kwera nga temuwuliriza kacaayi okuvako wali mu Valley Cave Restaurant baba kasofu nnyo so ojja kubeera nga toyitayo bakolereko ddala bulungi osobola okubeera nga tofuna kacaayi ensonga zonna ozitambuliza eddala malidaadi saana ekyokulya n'ekyokunywa byonna bibeerayo mu maaso awo ngenda kubeera nga temuku enamba ya Valley Cave obulamu busobola okubeera nga tebutambulira ddala malidaadi saana abaana bano bagenza okujja mu studios nga kacaayi bamaze dde okubeera nga ate bakeefunira taata w'abaana ogamba otya oli bulungi omujozi gwo gwambadde engulabye gwa Buddu bakuba nayo oyinza okudduka ewaka bibakuba emiguniti ya gas toddukawo amanya Bule Muhammad ve Kasaana kukyambuka ekakeerako bali bawuliriza neryo binditya Kasaana awo abali kuliddemu tulima muzannyowo omupiira kale bwoba oli wa Kasaana wano mu Nnyendo nga wakozeseza nakagaali okujja simanya nti mpa omutendesi wa klabu y'Ondo Paraka kati Assalamu alaikum. Jamu kabuguzi. Kabuguzi Samson Siza Okoti. Musira. Oli bulungi? Kankutwale. Tunesinkana eri ewa Katonda. Ekyokubiri. Mpa akwata ekifo ekyokubiri mu Masaka Rally eyali ekaliisizo. Sebuguzi. Ronald. Olingi olwoza musiraamu yahe. Kabuguze jamu. Kabuguzi yasini nasa. Pusiano lwa Kataaka. Yakwata ekifo ekyali ekyokubiri. Swaba. Oli bulungi? Eddiini egambawo etyawo inawo akanyigi konna koyinza okusomawo ng'ebibuuzo bikulema. Tugende onookambulira. Njagala ombulire Kyaggwe eyina points mmeka mipiira egy'amasaza ga Buganda? Kyaggwe eyina points 11. Points 11. Yali nkuwadde musiraamu. Nkuwadde. Tugende? Okoledde? Ddala. Laban Tibita omumanyi? Laban Tibita. Bompa kiyabu mwasambiranga nkuwa. Njimanyi so. Jipe. Alimuyiwala. Bakuwe. Trouble n'oba otya? Oli stede. Leta yakanyiriri awo. Byonna biva wa Allah. Naam ya Sheikh. Tugende. Bulo ogimanyi bulungi? Bulo FC. Mu ggwanga ya Uganda. Bompa ekifo muyamanya ne points yakunganya wallahi nga nkuwa. Bulo FC yambalira mu kifo kya kutaano. N'obonera n'omukama. Okakasa Swaba. Obwerabidde balisigenda bbawa nabalabidde emikono nga giri waggulu teeka twalyogedde Buulu yahi Swaba yamalira mu kya 7 ne points 36 yahi musiraamu n'agambye ompewo akanyiriri awo waganye
byonna biva Allah tolina busulamu okasimbuliza okumpimpi kale embeera bwetu bitambula okyali ku radio budde y'omuntu wa bulijjo ekitundu ekisooka ekyebibuuzo bino okuvaako mu ggwanga eryaffe erya Uganda bwe kityo bwe kitambudde nyongera okujjukizako bannaffe abo ba Paragon Zone bagamba nti tayo basobola okubeera nga tebakuba ebifaananyi mwanange bataddewo ebirabo ebya bannantamegwa abana abagenda okubeera nga tebatuuka mu finals eza Nantamegwa Webyemizannyo kale no tayo basobola okubeera nga bakuba ebifaananyi obulamu busobola okubeera nga tebutambulira ddala bulungi bagamba nti agwalina emikolo parties ez'enjawulo osobola okubeera nga togendayo Martin waali ajja kuba ebifaananyi nawe onyirireko nga Sabrina nga agenza obbimu kuba mu Paragon Zone ku noti 753 756 noti 753 756 oba noti 784 56 27 84 nawe ebbanja nno bakwaniriza ebbanja bakwaniriza genda bakuba ebifaananyi eby'ebbanja ab'embaga weetanyume tugenda kuba nga tuwumulamuuko then bwe tuba mukuwumulamuuko tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri tovaawo